twatandikira mu Desemba nga 11 nga twakawumula wetuti. Kuona batwali twakawumula wetuti. Matini nakwate ko nagenda nakola ki? Kati bwe twawumula wetuti jukire omusajja yali akola safari. Matini nagende uwe natandika osule eyo. Emboozi y'omuvubuka oyo gw'owuliddeko akatono ako kagezako okubeera ng'atubuulira ku bikwata ku mugenzi Martin. Nja kubeera nga ndikutuusaako mu maaso eyo naye kansooke nkuwe eya maama wa Martin ng'atubuulira ekituufu engeri omwana oyo gye yattiddwamu n'ebitali bituufu byonna ate obeere nga obuulira. Kakati ssebo nze maama Martin Bukenya omwana gwe battidde e Matugga. Ennyabo. Omwana oyo mwana wange nze muzaala first born wange. Ennyabo. Ate babiri ku nsi era kati nsigazza omu. Martin Bukenya abadde asoma senior 5 ng'agenze mu senior 6 ku Hillside Secondary School Luli Matugga. Eyo vidiyo gye mulina gye mutambuza nga yeriko omuwala asibye akakaaya ne t-shirt ya green. Eyo vidiyo yaddako era abantu bagijje ku akawunti ya Martin. Eyo vidiyo Wanda Secondary School because Martin yatulira senior 4 so yali ya mwaka guli ate nga Martin abadde agenze mu senior 6. Ennyabo. Martin mu holidays zonna mbadde nkola naye nze nkolera ku Ham Shopping Ground nkolera waggulu mu material. Kakati mami. Yes sir. Omwana ono omusajja yamutta essaawa mmeka? Nze amawulire nagafuna ku ssaawa 4:45 wakati wa 4:45 naye nga Martin Kolo nali nsibye naye era abantu bye boogera mbu Martin abadde simanya yagende wa tata w'omuwala simanya nga maze ebbanga byonna bikyamu. Omwana wange mbadde nsula naye omwana wange mbadde nkola naye ne bw'ojja ku kizimbe n'obuuza kwenkolera. Holidays abaana bange bonna nkola nabo kubanga noono muto we yatudde senior 4 yatulidde Kawanda era naye nkola naye nekola lunyini omwana yaliko ku kizimbe era ne bw'ojja n'obuuza ku kizimbe nasiiba naye. Omwana ekawungeezi n'ansaba n'aŋŋamba yajja ne munne najja n'ansaba n'aŋŋamba maama mbadde nsaba gendako out abadde anyumirwa nnyo mupiira era ojja kulaba mu ngeri ezisinga ng'abadde nga mu t-shirt za seno. Kati mmani kyembuuzaamuko Yes, bano abatambuza propaganda kakijamita propaganda kuba fena tetutunakakasa nti omwana nti yali omusajja maka g'omusajja essaawa 5 ate gugamba ssaawa 4:30 ekituufu kyekiriwo. Bamawulire bagafuna ku ssaawa 4:30 wakati wa ssaawa 4:30 ne ssaawa 4:45 ng'ate omwana nali nakoze naye nga yavudde ku mulimu ku ssaawa 11 n'aŋŋamba maama yajja ne mukwano gwe ng'era mukwano gwe mumanyi ng'era atera okujjayo ku dduuka ne bansaba oluusi ne bagendako mu kisaawe mumubamu omupiira era bulijjo nga mbata naye nga Martin ssaawa 2 aba akoze eki aba akomyewo era ne Kolo nga bulijjo namuta anafuluma neziwera ssaawa 2 nga tannadda natuuka wakanze ku ssaawa nga 3:30 nga mmanyi nja musangayo saamusangayo naye kuba kusimuza Martin essimu ye nga teriiko nsigala nga nkubira ku ssimu ya Martin ng'essimu teriiko ku ssaawa 4:00 ezo ze njogedde wakati wa ssaawa 4:45 essimu yankubirwa nga ya director wa Hillside. N'aŋŋamba Martin bamuttidde ewaffe kubanga essomero eryo erya Hillside liri kumpi ne we battira Martin. Ndowooza nga lwaki director yasobola okufuna amawulire ago mu buki mu bwangu. Kati amawulire gonna ge bagamba mbu omwana yali abeera mu maka ga musajja oyo amawulire makyamu. Omwana wange mbadde mbeera naye ne bw'ojja ku kizimbe kya Hamu n'obuuza omwana wange mbadde nko. Kati mami kyembuuzaamu. Yes sebo. Omusajja oyo naye ku kifaananyi kye yadde ekibibiimu bwe kiti. Omwami lumu ye sina kifaananyi kye naye omuwala nina ebifaananyi bye. Omuwala omutuufu yennyini. Omuwala omutuufu yennyini nina ebifaananyi bye. Vidiyo eno esatulatinga ng'omuwala ali mu kaguli ka green si ye omutuufu mulala. Si oyo omuwala nga bwe nkyogedde omuwala mulala. Kati kya kyembuuzaamu.
omuvubuka basamba musambe batugamutuge oba omusajja yamusala busazi. Omusajja yakubisa yakwata amataffaali we twasanga tusudde omwana wange waliwo amataffaali waliwo emiti gya kacoosi eminene ennyo waliwo emimwanyi eminene ennyo ng'amuswasisa ebiti mu matu ng'amuswasisa ebiti mu kamwa ng'amuswasisa ebiti mu nnyindo omwana wange ng'amumenye emikono yagikwata n'agitunuza emabega amagulu n'agemenyamenya n'agatunuza emabega obulago n'abukyusa n'abutunuza emabega. Musajja munange nkugamba ki musajja wattu kugamba kindekekize kugamba kindakakize kugamba kindakakize kugamba kindakaki kyenalaba wali kugamba ndekekimutaja omwana wange afiira mu bulumi obusembayo omwana wange omusajja yamutta bubi. Mukadde Mukama akusaasira akugumye. Mukama akusaasire naye tandikira mu Desemba nga 11 nga twakawummula bwe tuti olaba twali twakawummula bwe tuti Matini n'akwata ekkubo n'agenda n'akola ki kati bwe twawummula bwe tuti jjukira omusajja yali akola safaari Matini n'agenda ewuwe n'atandika ossula eyo egera Matini ng'asulawo oyo omusajja okumala omwezi nga gumu n'ennaku ezigwamu ne bakolera nno ddala amaka manye amaka agaddala nga balinga mwami na mukyala jjukira ono omwana Tina baali bamuweerezanga ssente taata we z'okulya egera kati bo ne bakolera ddala amaka mwami na mukyala era nga bagenda babiri eshoppinga egera kati jjukira alinawo waliwo bambegaawo okumpi bakazi nga omanyi ab'olugambo kati kazi ab'olugambo oba bamutegeeza nti waliwo asula ewuwo nze naawe kati wayitawo omwezi ng'ajja omusajja bwe yajja omulenzi yamusangayo yajja sikiro era lwali kiro kati bwe yajja omulenzi yamusangawo omulenzi we yamusangawo n'amukwata omulenzi infact yekwekana mu kiyigo kati omusajja najja n'obusungu omulenzi we yavayo n'amugamba taata tokuba kankunnyonnyole teyamulinda kunnyonnyola n'amukuba era ogwo gwe kwasooka baamukuba bubi nnyo nnyo kuba baamukuba ne bamusiba nako nno ekitegeera baamusiba nako nakkiriza agamba nti omuwala akoze eki amuvuddeko dayirekita gwe baakubira dayirekita Kayongo yajja n'ataasa defensi n'ajja kitegeera naye omusajja yakuba omwana omulundi ogwasooka gwe gwe omulundi ogwasooka omukwatirayo yali yekwese mu kijiiko naye yali amazeeyo omwezi mulamba ng'asula mu nnyumba ye kitegeera nga yagafuulanga amaka ge ng'asula mu buliri n'omuwala akeera ku makya kuba kati oyo Tina yali yaleetera batoobe yakkirizisa batoobe nti ono Matini ki anko we kitegeera bagamba bonna mubagamba ono anko kitegeera ogenda kwongera part 1